Atika asabe bamwogerere. So. Levixione, you are going to speak on his behalf and you give him a song. Sabo DJ bakusabye otufunire yakayimba ka Levixione. Ija yeka ayagala katika akatusabe. Akayimba kama. Bobi oyagala iraija. We yagala kino ekintu kikyoli mu kintu. Basoka kama makaladako ka. Kuimba chikaimba. Ati kogere erinnya ati njagala kayimba bwe kati. DJ tu akamba bayagala obuyimba okuva ewa muganda waffe papa waffe oba akajudith akama akayimba akasooka kava wa Judith babiri bakayita ka mama akadedicatingide mama akaweereza maama we bane tukikubire mu ngalo ez'amaanyi omwana ono omutima gwe gwonna guli wa maama ate akokubiri ati yayogere kayagala oba jaku kenjagala nze ulina omukisoogo omukisa gwadde papa alondewo ye kayagala kati ebibyo biwe waliwo akayimba Levixione kyo embeera akayimba ako katambudde nnyo US UK kakoze nnyo Mama taina sente, mama taina sabu, na mukwano kwa mama abisangika. Maraliro je bakuzalira, bingi batukako, nono utaro kuzala, mama balubiridzemu, na mama, na baba mula mwansi, orula bakukana ke mama, agenda sumana. Kate mubulire mame kwa Yesu amakubira ka atmanyo mwagala twala bingi te atukaka kuba mama katono kamoye mami akasima mama wange mama taina tupikati mama ni vela ota otari yao mama taina sebe mama taina sebu na yomo kwene kwa mama sebu sanika mumukubira engalo ez'amaanyi kosoko gwetale timubalabye mumwongere engalo ez'amaanyi soko obadde onakyongamba oli muki? I'm a writer, music writer. So far I have both music recording and record. I have both secular and gospel, but I have gospel. And I have gospel. Hallelujah. Mukubira engalo ez'amaanyi. Kakati bannange nze wendi ngenda bayimbira. Amina. Wanji wendi sikyo. Hallelujah. Kale okusooka ddala njagala okubebaza mwenna mwekubireko engalo ez'amaanyi. Ate njagala tukubire Yesu Kristo engalo ez'amaanyi agese mu kifo kimu. Ezo tezimala kubira Yesu Kristo engalo ez'amaanyi. Hallelujah.
kati njagala okubire muganda waffe Elijah engalo ez'amaanyi ate okubire ne birthday baby munne Desire ne mukubire engalo ez'amaanyi then tukubire mama waffe ono Nalungu omwagalo w'abangi anyways nze yamanya mutale Levixione mukimanyi nze ni muganda wammwe ni mwana wa Kaalo nsanyuse nnyo okuba nga ndi wano njagala osooka tukubire bannamawulire bano engalo ez'amaanyi bannamawulire bano bankolera ekintu recently simanyi baba bakimanyi nabasanga eyo bwe mbasanga eyo ne baŋŋamba nti Desire yakoze eki yazze ne mbasaba bennyini ne mbagamba nga baŋŋamba Desire mukwataganako ddi mutwalako ddi Kosovo ne mbasaba ne mbagamba kankozese TV zammwe zino muyita akyaleke wa Kosovo era bannamawulire mbakubira engalo ez'amaanyi bateekayo obuvidiyo bwabwe Desire leero ali ludda wa haleluya ekyo ekitiibwa tekituyiza Yesu so twagala okwebaza Desire eno ye Kosovo eno gye bayita eno Bukoza naye ffe tetugiyita Bukoza omanyi mu Amerika mulimu ebitundu bingi kino ekifulizo kirabo neffe tukirabanga ffe tugirabanga New York amiina lwakuba ozze ng'obudde bukyali naye ekiro amatala gabeera mangi wano amiina tetuli bubisi kyo kale bannange Desire thank you so much for coming bwe najja wano okulaba Elijah mukwano gwange tumaze n'ebbanga ddene bwe nzija Elijah abaako ebintu byaŋŋamba olumu ampa ne update ebigenda mu Uganda ebigenda mu maaso ebiri political Elijah oyo gwolaba yaba alina bawagira ate musajja akuba campaign omugwako bulungi ng'alina omuntu gw'ayagala agenda mu kuseringira oba omwagala bato omwagala ogenda maliriza nga gwolonze amiina so bwe najja wano era nakwata ka video yako nenkasindikira Desire nga Elijah agamba yansaba naŋŋamba leetako Desire wano kuba naye ndowooza abiraba ku TV ti Desire kyali wange amiina so bwe namusindikira ka video ne mugamba by the way Desire naŋŋamba birthday lwe lunaku lwe lumu naani ne Elijah bwe nakimugamba n'asanyuka nnyo mami onjulira nimba ka video era weekali ndowooza Desire kalina ku simu omukyala wa Katonda n'agamba agenda kukola ki agenda kujja so bannamawulire mukola emirimu gy'amaanyi ne temukimanyi so mwebale nnyo Mukama bawa omukisa ate olunaku lwali twazza wano okucelebratinga Elijah however much Desire n'acelebratinga birthday leero naye omugole omutuufu ye Elijah amiina kuba oli birthdays at least aliddeko naye ono ate alidde haleluya so yagala okwebaza Katonda Pastor Sam nze nkumanyidde ebbanga ddene nenebaza Mukama nti yaffe togyerabira obeerawo n'oyamba abantu n'obeera Mukama akuwa omutima gwe kyetusinga okuyanira so olunaku lwaleero bintu bitono nnyo bye tuli mu kwogerako Elijah Mukama alina wamutwala kama munna alina wamutwala era katukozese n'opportunity bannamawulire nga we muzze kubanga Mukama bawadde position eyakabi muli basajja b'amaanyi bwemwogera eggwanga liwulira bwemukola byonna byemukola amawanga gawulira Elijah ono gwe mulaba Katonda mulungi twasooka ne tulwana olutalo lwa passport mama soko bimpeeko mama netulwana olutalo lwa passport nga opportunities ze lwebatugamba nti bamutwala wa Canada omujjanjaba nze nzikiriza nti ngenda laba Elijah ebbanga erijja nga Elijah asobola okutambula bulungi kuba ku magezi g'alina Elijah singa yali asobola okutambula nava wanadda wali singa bebamukuba MP betuli mu kulingiza amiina because he's a very brilliant man
ate ffe mu ghetto there's a lot of brilliance but we don't have opportunities. Amen. Kyobula nze nasalawo the opportunities ezitafuna nja making sure nzifunira abalala. So Elijah gwolaba ono essaawa eno alina passport. Abadde tabeera nayo naye kasita omukisa gwajja ogende Canada bamujjanjabe ne passport neekolwako. So bannamawulire baganda bange Mukama nga babawadde amaanyi n'abateeka mu position esobola okulanga. Ndabyeko abannamawulire basinga nga mulangira abantu ne babaako ebintu bye bafuna. Tukyetaaga ssente era ijja ogenda wa Canada. Bamwa invitation era nga invitation agenda beera accompanied by the pastor himself. Agenda ogenda amubeererewo ng'omuzadde kubanga muzadde we. Amen. Ne tukyeta